Ensangi zino abachina abafuuka abaana baliwo bwe kituuka mu kusiga ensimbi wano mu ggwanga nga kizibu nnyo okuyita ku makolero agasukka mu 3 nga tekuli lya muchina si mu bibuga mokka wabula ne mu byalo. Ng'oggyeko amakolero bano baatuuka n'okwenyigira mu mirimu ne bannansi gye basobola okukola gamba ng'amaduuka n'obulimi nga newoolabira bino ssente zigenda okusooloozebwa ku luguudo lwa Kampala Ntebe Expressway ekitundu ku zo za kugenda mu gavumenti ya China olw'amabanja. Kale wadde nga Uganda ekoze kisoboka okulaba ng'eteekawo enkolagana wakati waayo ne China mu by'obusuubuzi, abasuubuzi abasuubulira China bakaaba olw'engeri abachina gye babayisaamu etali nnungi. Singa okuneewuunyisa abantu abo we bajja wano tubakwata n'ekisa ne tubakwata bulungi nnyo osanga babawadde amataka babawadde buli kimu wano mu ggwanga eryaffe ne twebuuza lwaki bo we bajja wano tubayisa bulungi ate ffe we tugenda ewaabwe ate nga tubatwalidde ssente ne batutwalira ddala ng'ekitagasa. Nashiba ng'asuubula ngoyo okuva e China agamba nti tebalabangako ggwanga lisosola nga China nga baatuuka n'okubikka ennyindo olw'okukuba amaaso ku muddugavu. Omuchina nga yazze wano ng'era azze oba kugulako kubanga alina kyakwebuuza omutwalira waggulu nnyo kye batatukola mu nsi yaabwe. Tebatuyisiza ddala ng'abantu batusoosera abaddugavu ne bakusanga ne bakugamba nakwata naye ku nnyindo nakugamba nti owunya. Ng'oggyeko bano okuboolebwa Sadiq Kabaliisa nga ye asuubulira ku mutimbagano okuva e China agamba nti emirundi mingi kampuni gy'asuubulako ebintu etwala ssente ze kyokka n'etamuweereza by'asasulidde ate nga talina gy'aloopa. Mu China obeera ne sapulayawo nga muludde nga mukolagana naye mu mbeera eya covid we yajjawo tomanyi bizibu ki byakola ki byamujjira obudde buno okwata akasente n'okamuweereza nga we mwakolagananga ng'embeera ya covid tenaba kujja naye okamuweereza n'abula n'akasente. Ono ng'akola ne kampuni ya Shunku Express Hair Cargo agamba nti ng'oggyeko kumufeera ssente oluusi ebintu bye bamuweereza biba tebituukagana na mutindo gwa kuno. Njagala sipeeyo oba njagala sipaana bweti n'agikuweereza ku ssimu ng'erabika bulungi nnyo ogenda okugituusa wano ng'alinga akuweereza sausage ng'ekintu tekikola ki ng'ekintu tekiriiyo nga kifu oba okiteeka mu mmotoka ne kifa. Kundra Sajjabbi Kazibwe agamba nti okuva omuggalo lwe gwajja China ne Gala ensalo emirimu gyabwe gyonna gyasanyalala kyokka ategeezezza nti ebintu ebitono bye baba bafunye kyannaku nti batuuka ku kisaawe Entebbe abakulu abakola ku kusasuza n'okukebera omutindo gw'ebyamaguzi ate nabo babafuukira ekizibu. Abasuubuzi bano bagamba nti tebakoma kunyigirizibwa mu China wabula ne bwe batuuse mu maali yaabwe kuno ate ebitongole nga URA ne bitandikira bali we baba bakomye. Ne bakusaba empapula ne bwoba ozirina kubeera tusasula ne tuzifuna ne tuvaayo naye olwokuba bamanyi nti nno gwe okolera ku time okolera ku budde bw'ogoba bakukwata emmotoka ne bakugamba bagenda gitwala e Nakawa baddemu bagivaliwinge buto kati ate prosesi y'okudda e Nakawa okuddamu okuvaliwinga n'okuyita mu mpapula zo ne kibatwalira wiiki 3. Bano basibye abakulu bekikwatako okulaba nga wabaawo enteeseganya okusobola okubateerawo enkola ennungamu ey'okutambuzaamu ebyamaguzi byabwe okuva e China okutuuka lwe bituuka gye babitundira. Issue ozoogera olumu ne bakugamba nti abakukolera be babitutte abakukolera n'otuukayo nga nabo bakugamba tebabirina kirabika mu URA we bagyeko sampo be bazisigazizza naye twebuuza bwe baba bagyeko sampo ezo lwaki baba tebazizzaamu. Ebintu ng'ebyamasannyalaze ebimu baleeta just spare parts ne bagattira wano naffe era kye tukola n'olwokuba nti foluusi tetuli bazungu oba oliawo tetutwalibwa kuba serious so tusaba gavumenti naffe tuprotectinge kuba kye tukola kigezaako okumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.